ati oyajja akasolo nakufukira nga tulina kyomukoze namukuba mukulwana wanti era biyansa mumukira Gambo obubi waki. Kale obubi nkutte sowaani y'akawunga bijanjalo. Mmere musemuli. Salya. Bali abalala okumanya bali basooka balinga 5-6. Basooka ne basimba. Emmere eri eba eyokya. Naye we bamuwa sowaani ono munne wakutana batannagira ngo banga empiso oba yose kati ku madagala go empiso bajinkuba wano nga bakantuusa poyesa aina papa ne bagaze sirimulalu agamba osaaga tofaayo buli mbwato bwe yisanga yakajja wali ekikuwonya kasitoka ntoli mulalu oba suspect gwena kukiza nti ndi mulalu banna aina tolina kyogera katira kola ki olina sirika nokola kyebagamba ne walayi wogamira nti ze siri mulalu ndi mulamu gwate basobola okuteeka eri mu apa prison ekyo ganti ze osoogera mu apa musango apa weeryo kukwongerayo bwo toli mulalu otya otegedde otya kale akale otegedde otya anti ntegedde kuba siri mulalu anti kyegamba nti nange siri mulalu aina gaze siri mulalu ko musawo tofaayo omanyi bayaye abasawo bomanyi obuyayi bw'abasawo nga nagenda mu ddwaliro bane bakujjako omusaayi asobola mbu yefulo w'ekisajja oli kati neeri atofaayo ninga andize ne siriyasi nga namuga musawo olabe alinkuza kwala ali mwana bintu tumbadde byakiyayi bikibigina tofaayo kozi yani luswata tofaayo luswata kuma tofaayo mama ate ngali wali aruma emba yewo nyumu yayo nali yali tamanyangako nti nali nkinywangamu nali nze no omuntu kisobola okumbuuka kikyendi ekituufu nange ombuzaabuza anti bakuŋŋa nti weteze omukolo gwaba nadde manyi bathdogi bangi nza nti ewali obuzibu ate nze ndabawo omukisa luzwata mukuyaana emmere mugiridde amasowaani mugatwalayo oba babategula buteguzi essowaani waweerawo we muzooleza omala okulya neera buli omu tabikola era waliwo abagirekawo munaye mubitwala era mwerondamu wabeerawo nti wiiki eno bano be bakola kino muba ne routa wali amateeka gaayo okwera nti ab'ekiyumba kino leero be baeze ekiyumba bbi bebeera twali be mugamba nti ekino ekiyumba buli bwekyera teguggwa nga kyo nammwe mukisekerera ebibonerezo bibeerawo temujja kulya nagambye ŋŋamba buli webeera tebitukula wabeerawo babeerako anti babeerayo ddamu mulimu n'okuloopa ono yakoze ati Ebutabika engumi evuga buli sekendi naawe obadde ki ate ebyo byammwe abantu beekyanga muli buli luvannyuma lwe sekendi 4 ate oba oli wano bakuloopera guno nti akoze eki kinfukidde ate akufukidde nga ndaba ate oli ajja akasolo n'akufukira nga tulina kyomukoze ng'okyawuliriza ogwo anize nalinga wali hambombo nga ninga crested crane kumbe mbwobongo buneesera olinaga mwana kifala kiri kye omanyi kyankoze nti akoze tugende tumukubemu tumukwate kusala akoze eki anti nenakuba oli ono yali yepamidde yaloza ndi kifeesi kati era emisango gyajjanga tugende tufune nashirafu tugende tukikubemu laba kyekinkoze kinfukidde olwo n'omunyumya wali waliwo abeekuba ne wali nga ati obukukulu bubeere abaana bakola obukukulu kati abamu baba bageya wali nti bintu bifala byefula nti
biramu n'ebyo ebisinga obulalu biralu nga naye namwe nga mugamba laba no laba balalu balwadde kati bo balowooza bategeera nnyo umbe nabo bagamba balowooza bategeera nnyo wano wabeerawo abasettinga olukwana lw'ekawungeezi wano ngumye envuga wali anti alina bataasa security alina begira ate mulimu n'abalalu abeefula mbu baawo mbukawo kadda kasangwawo mbu wano waffe mbeera bo tewali kigenda mu maaso ne batakimanyaako anti be bagenda eri mu woofiisi ne basiimuula ekitegeera be batwalira bafande akacyayi nobalaba mbu era be banyumya mirimu n'okulumya mbu era bo be banyumyako n'abakulu aina n'abasirikale bamamaja abakuma tebawaamu buli omu asinkola yaabwe bawaamu abo batoopu era ne babasaaliza nga banyumya mbu ne baba balumya mmwe n'abalalu abalala bakubalage mbu bali bo bategeera nnyo mbu era bo bakabi ate ekyo kifuula owakabi Ebutabika kunyumya n'abakulu afaira jalaga Simon wasuza otya abakuwaddemu anti olunaku lulamba oba ogenda tusumbuwa ate wano kyatuukikako webawadde big up kikono kiri eri ssebo kati nga buli omu olina onkoze nti okugula omukwano ku bafande kyekikubya kugulu bwoti anti nkulaga obuzibu obuli eri awo oba okola ki awo oba okola ki oba okkaatiriza confidence oba osaanyawo bulimba just muzeeyi yakakolanga ng'agenda okukuba oluyi ng'alina ne byakunnyonnyola nga nawe tobikwata ekyobugagga kyewasikira okuva ku buzeeyi kyekyo ali yayiwanga ogwaffe kati oba ngambye eki ng'osumagira yakwebaka oba ngambye eki ogambye baba awo noddamu layini oti eno balwana eno bateekateeka lulumba eno olyankoze tutya abawuubira waliwo abasettinga olukwana olweggulo waliwo kakati waliwo bano abasawa oluusi bayitamu bacekinga abalwadde baabwe embeera gye balimu kiri kitya eno genda atereera ne bakubuuzabuuza obubuuzo waliwo yeefuulanga international omulalu mbuye wa luzungu nnyo ali intelligent mbuye omanyi abo abantu abengezigezi kati nga simwagala lwa luzungu lwe abantu abo bo bamanyi abo abengezigezi kati nga mpulira nyamukubamu kiraiti naye wali weeyita ki anti ensi bwetyo bweri etya anti ensi okola ekintu kyoli naaba nga takwagala from day one nga naye nga tolina kyewamukola ate nga simbubi just nga takwagala nga tajja kwagala kati walwerawo oli nga yakwagadde nga yona kyomuwadde nga byekola byokka byekola byokka kuba waliwo abakitwala pasono beba balina emitima emibi naye nze newa sikwagala nokola kakabi era mbeera eno naye nga sikulumba nnyo naye nga toli boyi wange kati bwe kiri gayo oli kale yali fa tutekako embeera ate nga tunafuya mukukwera owakalibe tetwaliganye musajja muyivu naye lwaki naye yali mulalu lwaki yagwa eddalu ne bamuleeta waliwo aba agamba nti ye yali yasoma ng'era wa luzungu era mbu ye simanya abasawo we bajja ye yeefula abannyonnyola mbu adda ne wali be bagira n'agira nti engalo mbu yagamba mu kati oli embeera gyalimu is fine okitegeera kati nga ngamba nolofala ati agala tubamba kyagamba ffe tetutegeera lwaki kale naye yali badde musawo era nga obuntu bwanjawulomu niwaba afunye akacyayi era ddayo wali namugamba excuse me kasukaali simanyi tekanoze biki ne bamwongereramu awo akajiiko olowooza ebiruma abaye bingi ebituluma abaye buntu butono lwakiye okitegeera kale osobola okukola ebintu bere nga nutagaziwa anti kwe mwita okugaziwa ayinza okuba akulita kufunda abantu bagaziwa metaniki naye oli n'agaziwa n'atalumya muntu mulala naye ate ogaziwa n'olumya abalala abantu bajja kunyiiga abalalu baali bamukyawa twamuboolamu awo esabbiiti olumuboola mutya takwata ku bintu byaffe nasembera wano naffe lwatuka nga tumwewala
ate ekiro otulo Ebutabika oluusi otulo tubula jugo butanda baba bungi kati we tubula ononyayo omulala gwe tubuze n'omuyita munyumya ekiboozi obudde butambule nenga tweraliikira ono gayi gwe naggamba asaala atusumbuwa mu ssaawa 10 eyalawa kibalu muzuke tusaali nenga si musiraamu oyo gayi kati nga ali mulalu nga kati nga wasumulula eswala wasumulula eswala ntebuddamu kwebaka kigenda empola era bimanyi byasaala oba yali tabimanyi mulalu dalu yali musu kyokka wona nze nga ndaba nze ategeera nenga waliwo ne gayi bannayo oli gayi yali muyonjo ng'alina akasenya in fact yampa akasenya nange kuba si buli omuntu yali asenya gayi nga mutegeke ng'alina n'obusenya bwe yakaddiya nga bwakaddiwa kantu akasenyesa takasenyesa ng'alina akantu ke nga wofuna ekikopo nolekamu obusenya abulinamu nga kuula byabugagga byanti kugabye buli omu byabugagga bya naye wabattira kulumya akateka ku kitanda kyo nakateekawo ne kologeti we ngate buli kologeti buli kikainamu ebikanga 3 deridenti biki tusomako nogamba eno bulandi kati bambye gayi yampa akasenya nangamba kati gayi gwekulayo kwa simati bwoliko ina nosenya ku mannyo apa akasenya ngate noli yali ayala obuliri mulala kati batopu bali eri oyo profesa noli omwana w'omukaga gwe nagambye gwe nateeka ku finance biki ku gaali kati waliwo n'owa radio gwe nakunyumiza ye nga bamuwolu kale yalinga mukomera bamuyita batya abakulira abasibe RP kati nga yatulaba kalabalaba ye ng'aluddewo ebbanga naye ng'agenda awona yakuba ekide ekyokunaaba kati ng'omukulu oli alina radio ng'atega CBS nga we nagamba kati twatubulanga notule eno naye nga kati ye ngati njagala katanda musule waali naye nga waliwo abasula kati nga musula wala kati nga njagala liiso nave wasula eri enguzi ntule wanani nze nali musajja walaga nga saundi yankolera nnyo matu obukakkama mpulira kulaga nga Shafiki we mulya dictator nga baboyi bange kati ngamba bana abasajja nze ndi siteeri abo bonna baboyi bange abo dictator kyali wange DJ Shafiki bagamba atandise wabitandika temuddamu ne bakuba omuyombe bagamba oyo ate boyi wange ate nnyo yuge yansubiza ne kolabo nga bagamba banemu doctor azemu tonda bisana mwite omusawo namwe ati awo nze mukukakasa nze kasitakalina nompakanya nfiirawo sokukwata amatayi nga nkugamba kyemanyi kituufu ng'ompakanya anti olina oyita poliisi bannanga abasajja nakuba naye basuze batya awo basajja mbamanyi tubeera nabo wali yanguwa ita omusawo ne bakuba nenwe mwanje bagamba mwanje omusajja oyo boyi wange nemmotoka yenjituulamu ne Mulo tukole tutya enwe mwanje boyi wange mwita abasawo isinye eddagala oba bamukubye eringi ekiro baliweddeko kati sawo ne bajje soko kwate buno bugenda kukakanya yasama mumira amazzi kulaba kale genda webakemu umuza ku mutwe kale ngena kwebaka naye nze mbamanya abo abakyali bange atufayo webake ye ekiri Ebutabika muganda wange wetaka ne wetuukirayo n'olaba ono yakeranga okusaala musajja oyo yali twali twetegese tumusibe emiguwa naye nga amateeka tegatukkiriza essaawa zikwata atya tasikeerewamu gambye obulalu busiŋŋana kati kyekyali lyaddaluulye Allahu Akbar kati ate nga kubadde omu nga 6 zitya twalina nga binaga obutanda bwali kumukumu naye nga ebisenge bingi kale enyumba etuuka neekoma kati nga mulimu ebisenge kati nga agisamula mpaka eri mukakuba mwatambulira Allahu Akbar kati nga flow watuuka nga bonna twamumanyire okwata mugendo webaka naye nga akikolera essaawa namba okwata wamala nadduka n'afuluma 12 n'afuluma ebweru ogere ali mu kompawundi juga kompawundi nene Allahu Akbar bismillah
kati then ffe tuba tulina ozukuka ku makyawo kunaaba mwenna nga mujjamu engoyi amazzi gaba ganyogoga sajja nga banaaba awo omusana gugenda okujja nga mufa oli yali eno temwamukakanga kulwana kunaaba nammwe mwali mwamuva yanaabanga nti waliwo be bata tomanyi ne mu nsi waliwo ensi beeta oyo twali twamuta era nga si eka bangi naye nga mulimu abayitirira ng'omuvubuka oli awunya bbi kyokka no naye oluusi yagenda akatimba eryokukwana n'akasaaba bbi kalayera mwe mulina okujja ne mukwatako obugalo wali ki nga waliwo omukyala amukkiriza era wabeerayo balumonde balufotose naye naye tebamuwangamu era abakyala abo bamanyi of course era apimamu nagamba n'omulala aba ayagala wakabi omuntu eyefaako era naye nebaba mulalo era agamba neddade ndimala naye neddo tasaagidde ono ayitiridde sirevo zange omwami bamuboolanga naye nga akatimba akasiiga bbi naye nga nze nga mukangamu bweti nadduka naye nga sina kisobola mukola kati nga yanjiga tabeera wendi Mulo andi nga nakkanzolo zanzise naye nga sirinamu omusajja nga yali mutikizi nnyo oyo wamukangamu omundi gumulaga kati oyo akuba mwana saba waliwo kati ate obeera tosamanya nti waliwo VIP eri mukasemitale tosamanya nti waliwo abalalu abali mu kivip bwebaba batya bebabamu n'akasente baana babagagga baba n'abayimbi nga basita tebamuteeka eri kati nze we nabalabira mukadde yatuka nga ndeetera akamere kati ng'embere sikyagirya bagindyako nga we nagambye ekyaliwo ow'ekisa ng'akamere bakola ki bakandyako tookabamme kati ne batuuka ekiseera nga mama wajja ogunetera emmere bampita neŋŋenda eri ne tufunamu akadde ne batuwaayo akafo eri jjukira wanene ne ntula ne mukadde ne tunyumyamu ne bakojja oluusi nga bazze abantu abaali bajje okundabako nga ndi akamere nabo then ne nkomawo nga mmaze olya kati gye nalabira zi audience z'abakiboosire wali abayimbi abo abaana b'abagagga ninga kyana kya muloli naye nga kizolo n'ogamba katonda wange jjukira era oba otegeera ninga oba toliiko obwanga buno obugazi ssebo wali muyimbi wakitwale mu VIP ate wayingira nagendayo yali nga surprise ze bantwalayo nga surprise ali ne mama yali tabimanyi ate jjukira nawe byababedde VIP olina okuba treatment nga bakutaddeko abakozi bekikati sente batemanyi linnya nze nalene mu bonna basome biri byali bya sente VIP yakasente ngaomukulu baba balabirira okufa ana babagagga naye nga basamba nnyo manyi osobola okuba nga wasamba naye nga olina gwolaba nga yasamba nnyo nga yagaziwa nnyo mu bulalu kakati okusenya wano anze nali musajja muyonjo bw'oba toyagala kusenya tebakukwatako ebyo bibyo just kunaaba kyekiri must n'okunaabira batuka ekiseera ne bapondooka abaali babanaabye abo be baalo anti wabeerayo abalalu nga talina ssuubi liwona talina ssuubi bukyalira nga talina na ssuubi limusiibula bebyo kiraga abantu waliwo gwe banyumiza yatoloka ate yanyumiza boyi wange oyo yali omukkakkamu mugayi ye yatoloka bakwoli yatolokanga buli kanaku nga bigaana katono yatoloka ye yali mugezi yatoloka kuba waliwo abalalu abanatera okuwona kati oba onatera okuwona beba basiimuule no muzi w'ofiisi bakuwana eddembe eryetolola eddwaliro lyonna kuba oba onatera osiibulwa oba tosobola kutoloka kumba oli obudde teyayina mb'omukulu teke gye yatolosa yagiranga ng'agenda mu ofiisi ng'asiimuulanga bafanda abasirikale jjukira amagye nga bamumanyi nga bamutuma
neno nenga tebamu tafuluma butabika kati mbu engeri yafulumamu mu uniform yagenda ng'ayitawo bulijjo ayita bamulaba yayita ku mulyango ng'ali serious yayita mu mulyango gwennyini bano bamwekanga nga atuuse ku kkubo abasirikale wewe bw'omukulu n'atandika ne sapatu Ebutabika yonna yajjula bambega bakukwata ne bakuzaayo ne anti oli kugambye yali banatera omusiibula kati nga tosobola gamba nti anakola kinga omanyi buli kitundu wabeerawo omuntu eyakuba erinnya ku kyalo mubiru nga ggwe era bagamba oyo yewaffe okitegeera kati n'oli we yali naye nze ono omugoye yamunyumiza oba we nagenda yali yatoloka dda kati oli boyi wange naye omusajja oyo tabangawo yali oyo gwe nakugambe buli kanako yali agenda otutoloka omuvubuka oli tabangawo buli muntu yali sonya n'alaba ku gaayo oli oli omwana yali ayagala otutoloka andi yali ayagala kunsipayaringa naawe otoloke nange ntoloke interview eno soko jimperereze ku dokita Jeni Mapenzi wa Butabika eyo ate kyemmanyi balakababira kuba mbalaba mu komenti nga kadani ndi dokita ndi Butabika bamita Jeni Mapenzi CEO Sumaya Foundation lwaki bamutuma Mapenzi alina mapenzi mangi ayagala nnyo n'abalwadde abuda I know Jeni Mapenzi musoko mukolereko boti mubireko Kagambe yeze yave Butabika oba yeze yave Butabika ngena koma we kadi Butabika wanenzira yo ngaha fuse star ngogudde darera nga mfuze star nga mbatwalidde migati bikine n'ababoyi bangu babakyaliyo bale bayiwesa bidde sarjo yakuddayo ngo fuse star ndagalanziyo nga ndikale nga mfunye sente nga nina byentutteyo Mugambe yenze yali inspired n'omusajja oli ayagala ng'otoloka buli kanako omusajja inspiring era ayagala otoloka buli kanako naye byaka omwana yangamba nga tuyitemu boy ngenda kuno ngenda ndimu ekitengo wakubanze wensala omune ekitengo soka kunkuba kati ngambanga ninga ne kakati we bankwata ne bampasa spe mpisana ezo kumu kuba oyiye bali waabwe bakkiriza mutolosi agenze kutoloka bankutte n'entebeza bankuba empiso akamere nemo kalya mbudde mbolebwe ye bali bamuta Mulo ngagamba ate ngagendo kasoziriremu ati ngakeera era nga owekyama ayina ekyama kitolabisa tobuusha abaako n'ababe ab'omunda abamanyi ku ntoloka agamba nti kakati anti gamala nywa kuje anti kati kenzikuse mpitamu olwaleero are you ready to go bwekimuna kipimye anti kakati leero akola anti kakati leero tugenda yita ku kitooke wali kana akagundi kaleke kana akafene katukubire wano wabula wali wansi kali akasajja tofaayo kajja kuba tekabiriko akati noba munyumyanga abategeere nnyo ababulogera mu palamenti muteeseza eki eggwanga naye nze no namupimanga mwawa kali nga nange ndaba ono gali kituufu omulalu neŋŋamba nankagira mbeerako wano kyaka nange ndi mulalu naye nga munyumyanga abasajja abategeera n'omugamba njukira nze neebuuza nkutadde kale tunaddamu Mungu waba asobodde anti abantu basisinkana you never know bakazala ojesa gulida nzire kuyatata kono ko mugumu gani nangamba yayira ne boy wo mulala kati bo wamu yadi abantu nga 10 esa kurekera kunkuba kubanga kweguno mukono go ndi wakono kati twegumire twegumire kati gayi eto kuba kai kasozo kale mumya okubye kale tutambulirawo gwe gayo lyatoloka twabanga muyadi abantu juke mu babanji 10 bibanji so babala okakasa ate abo batono wodi olamu abantu ebibiri
batono kati nga tubeera mu compound kati wabayitamu abamu n'ababenga 5 ku 6 kati abasingikira sigino ngera omusajja omugezi afuwakawa akuba eriiso nze ebyange biwedde n'omukolo sibudde jables kwagaliza mirembe masavu nayitamu ate kawunga ziba mukyali awo ngadda yatorokera nga kululamba ngadda abe abulira naye oba bakola ki ngadda nga yewuyo endulu ng'evuga abamumanyi endulu ng'evuga abasirikale ng'evuga n'abasirikale nga bakuba endulu n'omwana yenkyawo obotoloka sooka onaabe musajja kote naaba ogende ng'oli fresh Laira ate yamalira nze ekyammalamu amaanyi kuye kuba naye yatoloka nekaze nawulira emboozi gye bamunyumyako nti buli kanaku akeera toloka kuba ekintu kyali akikoze nga nze sinagenda nayo kati aniŋŋamba kati maama yo naagenda kule naatoloka era njaswala nakyo ekyali ekyo yagendanga okutoloka tiwagendayo wadde n'omulundi n'ogumu nagenda lumu nga tugenda okukima ffene yogera eshofuni nga tugenda otoloka saatolokako kuba jjukira nze nalina abange kati nga naswadde dda kati nga njagakakasa abantu bange nti ngenda vaamu omulamu omuntu w'omugaso otya okuswala banada batya nga ntolosa abange basazewo bakulese oterere tuddeyo bitandike tuyiye ekiddako ng'oli masavu ate otoloke olama oba obusi awo nga nakkiriza ensenemye oyo bwoba otoloka enkya naaba ogende ng'oli fureshi nga baddamu ki tabavaako ye tabawamu tebamumalira budde era omukazi wa kalantini nga yamuwomerwa oyo yatuwanga ebindaazi amu ekindazi kye nga mukwala ngamba kata gendaka omala ekirawo yitamu anange kale oba ndabira naye naddako tulambulalambulako oye wetabaddamu girls sima basoba basigira ekifaananyi kye kuba kiina mu bwongo mu feesi ye soko ginyonyolera noginyonyola yali gayisi munene nnyo naye agayi talabika kuba fane ng'ali sirias ng'ali taafumu ng'ani mu bayimbiyimbi nga tali nnyo siriyasi ng'alinga epasi yalanga epasi obwa sirias epasi bwabeerako ne shepu ye kati obuyonjo buleke obw'omukulu oyo kati shepu ye era epasi embeera ze kati n'oligayi yali ayagala otoloka Ebutabika ze bwatyo bwe yali ate mbuyonjo era mubayimbi ngereza mubayimbi buyonjo kalisobola mumanya kumanya ninga gayi oli bane yali kati smart si nnyo bano abatali shabe nnyo ng'ali awo nze jasi yali yandabanga ndoza yalabanga tufaanaganya ebirooto mwena mwali bayimbi ekyokuvaawo yakusiima mwoyo gwe gwansiima ng'alaba tuli ku kirooto kyekimu kuva Butabika nonzoono tusomoke ffenna tusomoke ng'alirayo n'abalala awo naye nga ndowooza alaba bafalamu bali siro ani ze siri siro mu bintu ebimu endowooza ekintu kikolerawo engeri gye wakuba ku muntu yagano yalina ekibuli tujja kgenda aligo gayi ono namukubamu kapushi nenga kati ate we simukuba biri siriyasi ngenda kwerabisa ate ne respect tegenda kuziwa nga nina omumukuba nga nina omumukubira ddala biro ebisemba banteekayo lumu oba bambandinge lumu oba kyonna ekibaawo naye nga olidde kisaba nina ekyo nakola namukuba mukulwanawa nti era bbi yansammukira gamba obubi waki kale obubi nkutte esowaani y'akawunga bijanjalo muli saalya n'apataiti yokka yafa tewali basobola kulya mmere ng'ogitaddewo abalaba gusamusemu ne bajja ne balya ayi dakiika 3 emmere yali eweddeko obadde kinaawe mitali waliwo abawukuuka kati kankugambe Ebutabika waliwo abakuba ddabo kati abakuba ddabo twali twabateekako omukono gw'ekyuma ali abakuba ddabo mmwe abasigadde abamu temulya kimala
kati bali abaana balina kamota ku lulimi wano be basoka ku layini bali abalala okumanya bali basoka balinga 5-6 basoka ne basimba emmere eri ebeeyokya naye we bamuwa essowaani ono munne wakutana batannagira nga twababuuka nga tubataddeko eriisejoji nga omanya ekikono noza kati nga batuuka wakuba ddabo ogera bakutte ekiwunga akutera ku sowaani enguzi naye abalalu bali bagezi nga bamanyi n'okugaba enguzi anti obulalu waliwo ne bamulalu oti waliwo ebintu bye batateekamu ddala okulya obulamu buli omu aba mulamu omulalu asala oluguudo nadduka kugamba ekintu ekirimu obulamu buli omu aba mulamu kati ebisigala abantu be bajajinga nti oyo gayi mulalu ebirimu obulamu ebyo kirala buli omu aba mulamu omulalu basala ekkuba sokakola bwati nadduka kati waliwo omulalu ali awo ku lubiri emmengo naye omulalu oli ajja kunzita tofa omulalu oli akaluma ddeire naye akalya bubi kakulukuta nga kenyanza ya mutunulira n'olya ng'ofa kyemanya abantu bamulalu bamumanyi abeera awo ku lubiri akaluma awo naye yenna yeekapika ebigoye nga 10 oba abeerako bagamba babeerako bamweya n'abo abalalu naye omulalu olumu namusangako ng'alina ekiralu kyali mu kweggala ku lubiri awo ekiralu misana omulalu n'omulalu ku lubiri awo wabweru awo ku lubiri misana nali ngenda mu kisenyi nga ntambuza na kigere va kusalama nenga buli ayita wafa ng'omulalu ali mu kweggala mulalu munne nganti nga buli ayita wafa enseko ali aboda nga obimanyi yuza salongo bana lyo omulalu asesa naye abantu baseka naye nga ng'omukulu ali ebigoye byonna abijjeemu ali awo ojjukira ku lubiri wabweru waliwo wabeerangawo ebigundigundi ng'omulalu kye yeekola engozi zonna ng'azitadde wagute yaraba ali mu kisenge nga nno omukazi omulalu yawoza mu nnyambe ng'agira naye nga yamukwata kirabika lwaki bamutaasa naye omukulu oli nvumbi akaluma ddeire talinda lwa 6 oba birondawo bimayirungi nebikulukute bannange ati wabeerawo obulalu nga takyasoboka genda butabika nga takyasoboka wonna ne butabika maama nayo sipala wabeerawo abasuse tumalirize tunaabaddira negwe butabika wali emboozi naye kimanyi ebutabika banne wabifirimu tugenda koma wao tujivunike banne njukira ali mu byasooka tetwaginyonnyola nnyo naye abantu ate bagisiima munnange episode eno tugiwereze Jane Mapenzi kuba ina foundation abudabuda abantu abalina endwadde z'obwongo yenna alina n'enjiri egamba nti endwadde z'obwongo si ddogo si kikolimo si kintu kyonna bulwadde ng'obulwadde obulala era buwonera ddala era Sumaya Foundation eyambye abantu bangi abantu bakifuula kivumo kivuma eyo mulalu yannyonnyola n'agamba olubuto lwe balulwala n'obwongo bulwala nga bulwala akagalo bulwala ate buli kimu kiruma so abantu ndowooza kuba oli yantendera erinnyo nga mutendera okutu anti nze nalwalako okutu kwaziba ebyaddala metaniki bino byenjagala music okufa nga sijja mu wediset era mukadde oyo era yeyantwala mu ddwaliro eyo okutu nalwala okutu ebyaddala nga tuvudde mu lwali nga mpulisa kumu nentuka nenyigira abantu nga ndaba bandoze muganda wange namala omwezi nga siwulira nga mpulisa kumu kati nga kuno bano ekintu ekyo nga nkaaba n'okkaaba nga mpulisa kumu omanyi nga ediset nsula nazo mu matu nsiiba nazo zandwaza ebana ediset si nnungi nnyo olina ozijjamu banzijjamu ekintu muno nga kyakwata bankubamu ebbomba mu kutu kuno kwennyini mu ddwaliro bankubamu ebbomba yaye lyamazzi ekintu kino kibayo ebitole olaba enjuki ebintu byekola n'ezimba ebintu bwebityo nali sikyawulira ku eardrum nga bankwala ku eardrum bannaye nawulira nga nawunga bankuba ebbomba nawunga muziki guno gye gutankoze bakuzibukula kati wekwata bwe kuti ensi nawulire sawundi mungi
anti awo balina kye bampa kuuma amatu gano naye agamanyira mpo bannayo kasita kyavaayo ensi nga mpulira ereekananyo naye nga tewali nnyo ki nga buli kamu nkawulira tumaliriza ate tutandika emboozi endala kale tukomaawo kati